oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo bagita There is Still Hope TV mu Lunyanyimbe tubeerayo kubanga ate ensonga tuzikwasaganya mpola mpola kama tukwebaza olunaku olwaleero kitiibwa Chuna Matendo twaliza okubeerawo kuno Mwoyo Mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amina yatutwala okwebaza kwaffe naffe ba There is Still Hope nti mwebala kubanga mutwekuumirako yona yona gye muli abali mu kibuga kyaffe abali ebweru ne wane waffe Uganda mwebali nnyo okutugoberera mu linnya erya Yesu. Amina era amina ddala. Kakati essebo waliwo omusumba sama bamuyita Kagwisa era kituufu agwisa bugwisa agambye n'alawula abasumba mulekeraawo okugamba abantu badduka obusungu bwa Katonda buliwo yetabulaba buliwa bwanjala obumusongereko nti bubuli wali bannange ng'obusungu bwa Katonda bwonna buliwa mu Kristo ku musalaba bwakomaawo bwakoma ku Kristo naye bannange simanyi yalala ekibuuzo obusungu bwa Katonda kyeki the wrath of God olina osooka okitegeera what's the wrath of God bwekiri bamwe oyinza okyogera okusinga kututegeera kwayinza okuba mutuufu naye banamunnyonnyola ne bamukirambulula ajja tegeera obusungu bwa Katonda buliwa buvaawa ye bujja butya kituufu ekyo okitegedde kakati waliwo amuyambyeko mu sekendi n'amutereeza Apostle Albert kati amutereezeza kati anaamala omutereeza naffe tumutereeze ate kati omanyi babiri oba basatu obujulizi bukole ki bukakate ddakiika emu katukomewo. Banane mudduka obusungu bwa Mukama buliwa mudduka obusungu bade kati okay tudduke preacher tudduke nga tulagawa mudduka obusungu bwa Mukama obusungu bwa Mukama yabuyiwa ku Yesu Kristo ku musaalaba. Waliwo ekika ky'abantu abalokola abasinga kye mulina okwegendereza naddala naawe atannalokoka nga omusumba ono ayitibwa Kagwiso yaga nti tudduke obusungu bwa Mukama tudduke wa ekisogera ddala kambereko kye muyigiriza bwe twogera ku kudduka obusungu bwa Mukama tusobola okuba nga tuyita repentance eri abantu. Ekyokubiri omuntu asobola okubuulira enjiri nga nti mudduko obusungu bwa Mukama ng'ategeeza abantu okulokoka kubanga omuntu yenna atalokose kitegeeza nti tagenda kuwona busungu bwa Mukama. Kambereko ekyandiikibwa kyensharinga naawe Revelation 6:17 agamba for the great day of his anger has come and who can stand it. So omuntu yenna bwe tugamba nti dduka obusungu bwa Mukama tuba tugamba nti tuba tukujjukiza waliwo abantu nga bali mu church naye ng'ekituufu kiri nti tebalokokanga, they have not changed, tebawonanga kuva mu ebyo bye baalimu. Ekigambo okulokoka nakyo kikulu nnyo kinnyonnyola kwe kuwona. Pawulo akyogerako mu Bikolwa by'Abatume 2:8 naga nti we twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera nti akazinga kayitibwa Maluta. So omuntu yenna bw'agamba nti dduka obusungu bwa Mukama asobola okuba nga ali mu kuremindinga nti bw'obanga obadde olina kyokyalimu kikyuse. Osobola okugamba nti omuntu dduka obusungu bwa Mukama ng'ogezaako okumuga nti bw'onooba tolokose bugenda kusisinkana. Kambereko ekyawandiikibwa kyemaliriza nakyo kiri mu 1 Thessalonians 1:10. It says, and to wait of his Son from heaven, whom he has raised from the dead, Jesus, who delivers us from the hunger to come. So what does it mean? That Jesus is the way to escape hunger. Katoyinza kuŋŋamba nti tuddukewa tugendewa abantu abatanakkiriza Yesu Kristo obusungu bwa Katonda bukyaliwo. So lekeraawo okubuulira abantu ebintu ebitategeerekeka. Kale kwagala nnyo na gy'osinzira okutulabira ndowooza Apostle Albert azeemu ate omusumba oyo ng'ayogera ku bya wrath. Byandika bingi byogera ku wrath. In simple terms musumba agamba mudduka obusungu bwa Katonda kuba kuva mu kibi. Muva mu kibi
deri Kristo. In simple terms, kulokoka. Bwe kiri. Oba kulokoka. Ekitegedde. Ekyo gundi yakigamba Abafalisaayo. Yokaana. Gamwe abaana b'emisota ne abalabula. Okuduka obusungu bwa. Okukkiriza enjiri. Ne mwenenya. Kwenenya. Ate ne bakkiriza babatiza. Kakati yo aganti bumudu kama buliwa. Alenga agamba kiteri kibi. Bwe kiri. Kuba obadde oli mu kibi, there is no wrath of God upon you. Eba tewali. Nyo abanga ali obutali butuuke waliwo gap wakati wo ne Katonda. Then the wrath is upon you. Oba obusungu baba bulina okubugukira ku kituufu nnyo ekyo. Kitegeeza nti ku lunaku luli oba ofiira awo guba gukusinze. Gukusingidde ddala. Okitegedde? Kandi simanyi nze abo beba prosperity preachers. Naye nne kyeneebuuza lwaki ennaku zino ba preachers abo naddala ab'ekisa buli kimu bakisamalizinga ne bakikwata ne bakiteeka ku Yesu mbu Yesu yamala, Yesu yabitufiiririra. No, they want to soften the gospel. Baba bagonzaamu. Wanga njire gyolaba it rebukes. Ya enjiri ennenya. Kakati baagala ogisofteninga. It rebukes, it corrects. Yes. Kati ekyo baagala kigonza kubanga guno omulembe tegwagala kunenyezebwa, guno omulembe tegwagala kutereezebwa. Bwe kiri. Era olwa n'ekkanisa ng'erimu etambulira kweyembala, it rebukes, it corrects, egenda kendeera. Era gwoba wali tokikola gwetandika rebuking in the spirit of God, so sikozesa amagezi go kituufu janga badduka ya batakyalina amafuta gamuweddeko pastor kubanga obadde ojja n'obalangirirako ndaba koko yegena biikente ate kimanyi obunabbi bwate babupya nnyo engako okubiika ente esatu abantu obwavu obugobye nte satu zaazo zituunanga kamu kitundu milioni nyakitu mukama akikoze eki akindaze gisigire sibe z'obiika ejjina erigaana egamba olina okuliwa amaanyi ayagasigira emitwalo ngaaga 50 ebikente erijjamu sente obanga wama ate ente yakamu kitundu oba ofiisayo akakadde olanga ebiika amagi gennyini ag'ebitaano alamunaina obwana aye nga tolina kukkiriza wakugamba don't have face kandi enjiri ey'okubugumya okusuddira n'okukyamuukiriza abantu guno omulembe gweyagala bajagala nnyo kakati tosaba bagamba the wrath of God is upon you if you don't change, if you don't repent, the wrath will be upon you. Tetakyagala tebakyagala ekyo kuba nti bano ababuulira ekisa they are trying to soften the gospel. Kati oba tolinawo omwoyo wakubikulirwa tojja kutegeera nti n'enjiri gye babuulira mu maaso egenda kufuukira obutwa saa zino eba nungi eba ewoomerera nnyo kiringa okuba nga omeketa switi ku switi tojja kutegeera nti maaso y'amannyo ngajja kusirira ojja kijjamu enjawulo switi wagula wa layisi n'amannyo gatereeza genda sasula mpitirivu. Enjiri eyo enjiri ya kibake kitwale kiriwa simanyi gune gwe baka oba okiraba tokiraba nsumba kiriwa gwe baka nkamandaga kikyo kijja kikyo ani yetegeso kikwata nti nzuno wetegeke babakoza mu exercise gaziwa nyinyi nyamu gamba ne basemberayo pa distance na kwa distance kubanga mukama kyaleeta kinene nasaba bateramu naawe oluyimba gaziyo ensalo zange ayi mukama gaziyo ensalo zange nfukeshe mpebo omukisa wano wange kwata mu nsawo mukama gaziye yanti wowayo kinene ensalo egundi zikolayo zigaziwa era wowayo akatono agaziya akatono
Ashtegere bili abiri mukaga kama agenda kukolera ebinene kama agenda kukolera ebyamaanyi ogenda fumbirwa era agenda Dubai ogenda laba ebyamaanyi ogenda vuga emmotoka akikiriza gamba amina haleluya era mukama ngambye kisigire tukinyweze Ashtegere eyo yenjiri obuulire eyo kwasa tumulumisa kigenda kujula Nibala banaye mukama ngamba 226 tujingire nga tuli batukuvu era mwenenye tuchuke tukalire mukama byonna byokoze 225 bitali bya Katonda mukama akusonyiwe mukama akulongoose mukama nsonyiwa osobola okutuukirira okubenenyeza tuukirire eyo teri mafuta eyo guno mulembe kakati bebo ba prosperity what gospel tebasabulira ku wrath tebabulira ku busungu tebabulira ku repentance okitegedde tebabulira okukomawo kwa mukama waffe kituufu tebabulira ku at the cost of the cross okitegedde omusaayi gwa Yesu bagunyizaako bunyiza tebakugenda diipu mu kugubuulira ekanisa esomesa municipality waliwo enjiri gyogenda okumalamu emyaka n'amyaka nga togagiwulira olunaku olw'omusango naye mu butuufu oyogende bwotyo nze nawe mmanyi siwulirangako nganga olwana Yesu anaatera okudda sikiwulira nze simanyi nakumanya bamubuuza akimeki aye yawulira wogamba nti Yesu anaatera okudda oba okutera ini ya repentance kuba kwetereza kati ebyo tebabyagala baga Yesu agenda kukola Yesu agenda kuyingiza office gye wali toyingiranga muko 225 ndi amina Yesu agenda kusisinkanya abantu ab'omuwendo omungi abanene ababede watangako 225 nkitutte musumba mukama agenda kukyusa ennyambala yo I receive it entambula yo I receive it endyayo I receive it kama kugoba ku mukene I receive it mu ennyanja ebitono mbebwe mukene I receive it otukawo nawekomane ku bijanjaalo abebijanjaalo byebebatya mukama agenda tambulewo I receive haleluya amina kwata ensigo yo kwata ensigo yo ebyo byonna byetwogedde okubinyweza kwata ensigo yo egenda okulumya sitaani emulume ensigo egenda okusazamu saddaaka z'abanabi b'obulimba saddaaka z'abalogo bonna be bakoze byonna basada sente basadasa embuzi nkoko kwata saddaaka ennene egenda okubanga ezikiriza ezaabo to silence Bayibuli egamba nti kyova omwana Katonda alabisibwa okusaanyawo emirimu gya sitaani gyonna kwata ensigo yo ekukiikirire 225 ekuyigize mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu saagala kuwulira binusu bikaabira wano woba oyingira 226 n'ebinusu omwaka ogukubye ebisiraani ogenda kwavuwala iwe ogenda kumanga ku binusu sente mekazi oyagala okulaba ng'obala bupapula ki musumba nange nyanira okulaba nga mbala ku dola kitegedde nange sikwatangako dola tonenya akapapula konookwata akatono kabe ka 200 akadola ake Uganda iyo noti entono ebeesembayo okitegedde kati zoyagala zoba oleetamu ensigo njagala dola genda ovunyise ndete dola 10 mukama agenda kuconnectinga ku bantu bakugiftinga dola twale nkitutte a few moment later agotokera biranga olina akuwadde nnyo 10 oba Uganda
Gari wale guno omwaka. Kwa yende mani gadola. Ile wala. Kata mu January bajja kujja. Abagenda kujja. Sadaka gye bakuwereyo mu mwaka gutandika. Sokoleke. Kati wano mu January bagala kuta sadaka. Ze bakukolera. Ze bakunomaka gutandika. Gwako ngoyingira omupya. Bandi abalogo bakoze sadaka. Ngo guno maka gugwako. Kati ndo silensinga. So naze bakukoledde. Linnya lya Yesu. Yimirira. Awo nyimirire. Kwata ensigoyo. Nkitegeera. Awo mu January school fees abuze. Rent abuze. Abo mbera nga bagitaka nayo cyane. Musiga n'amafunfugu. Ale n'osiga biwe. Guma nyine wesige. Basi akuzale mu omwana. Ate tabazaala. Guba wesize fuse ensigo. Naye siganga tokuwa kumacha olweggulo mutuntu omanye eruweje okumera waliwo obunyiri batera otuwa kimanye kasuka ensigo yo kuki oba eriza bbuli oba proverbs kimanye in due time mu kaseera katuufu oligiraba ngemeze andi tomanye egenda mmira kasuka busiga busizi iwayo buyigi kate yenjiri yeyoyo ani kagwisa bugwisa ntera okumuyamya olumu byabulya naye bannange kweri anti guno anti oba tolina discernment omuwuliriza oza bambi ali ku kituufu kumbe abaprosperity abo bali mu classes wali abamu nga weetaaga discernment eyawala lwokubano kibake biki ate mu bantu abo oyo omusajja muzibu wa kwawula oyo ali kiini wetaba mugezi nnyo abantu abakalokoka wawulira nti laasi Yesu obusungu bwonna ebibi byaffe ate yagamba ebibi si laasi anti yabifirira ku musalaba byonna yabiwaayo yafuuka ekibi ku lwaffe agadaha in fact fe ab'endagaano empya the new testament people we are rich babuuza n'ennyini nkadde it was a figure kale Abalumi 18 soko gisome mugaba galele banki Abalumi emu n'oluko 18 ajja biwulira kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulwa okuva mu ggulu okay kubutatya Katonda bwonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu obutali butuukirivu bwe buleeta ki obusungu bwa Katonda so wasomera oluzungu kakati oluzungu egamba for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness obusungu bwa Katonda gwe tebukulinaako nsonga wobanga ovudde mu butali butuukirivu against ungodliness against unrighteousness kati oba toli part of that then a statement siiyo onagamba nti and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth baziyiza amazima bagayiwamu amazzi obalaba abantu abo kati yoyo yan yekagwisa tokyeragira in fact okumujjukira obulungi folo kigwo folo wale obuzungu bwaba tebuliyo abutya kuba buli ku ye kubanga aziyiza amazima buli aziyiza amazima nga ye Kristo niwe kiri obusungu bwa Katonda buli kuye buli ali mu butali butuukirivu bitali bya bwa Katonda obusungu bwa Katonda buli kuye kati bagamba budduke buve eri mu bitali bya Katonda yingira mu Kristo owone obusungu kubanga we tujja mu kanisa muno okimanyi wali abantu bali mu kanisa nga tebanaba kufuna full deliverance kati wawulira enjiri eyo asigala mu gundi ye mu contentment agamba teri kitegeeza
wano ebe kugamba wadde oli mu church naye songa kana bisobola okubeera aponiyo kisobokera ddala ng'ozze naye you have failed to change kasoga n'okukyuka songa kana bukubaako tebuli ku bansi bokka even in church eri abo abaganya okola ki okuva mu butali butuukirivu kuba omutume Peetero atugamba nti omusango gugenda kutandika n'ab'omunju then n'ekirala bw'oŋŋamba nti nno obusungu bwa Katonda tebuliiwo that means there is no judgment kubanga bw'oŋŋamba aba yafiira ki ategeeza butwali musango kuba yafa kutuwonya busungu bwa Katonda wali lugendo tubaako kati oba tebuliiwo oli kyagamba nti we yafa yabugirawo ddala okola vuluguwo kyekisa kiri eri grace ecupa akazooteekamu ekyokunywa nosaanikira bulungi obuuka tebusaa it can't get contaminated anti osaanikidde bulungi oziyiza ekisobola okucontaminatinga ekyokunywa that is it naye ate wekiri waawo era kyonooneka therefore there is no condemnation to those who are in Christ who walk according kati okimanyi bano abasajja bakoma kwako nti tebaliko kunenyezebwa abo abali mu Kristo abatambula nga baayagala oba abakola nga baayagala kitegeeza uwo ng'oli mu Kristo naye nga tokola nga waayagala you are condemned bwe kiri by the way ne Yokaana atugamba mu 3:10 okutandikira 16 Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu byamukkiriza naye oyo atamukkiriza is already condemned akati pastor kyogamba pastor Kagwisa sitirira obusungu bwa Kagwisa bwenyi gyakubulira kugwisa balina amanya agabafaanana halo mu kutuufu naye tumanyi these people of grace balina identity yaabwe enjiri y'ekisa eyo noonye ate mayate lwaki egenda kubeera y'amaanyi nti ekisooka abantu bayigirizwa engeri y'ekisa eyo giwangula you must sit down osome bayibuli eyo olina ofuna discipleship bwe kiri oba gye tuyita mentorship naye walokoka bulokosi ate be basinga okutambula be basinga okuba social media be bakola amakulu seedi kati abantu bagudde omwo ate omuntu atandikidde mu eyo muganda wange okumugjayo kisa kya Katonda wakatala nti mwe mwabula eno obanga omutadde mu kkomera etwalokoka twafuuka baddu naye banayinza n'ekisinga okumumekera ku bantu abo balina engeri gye bateeka ebintu byabwe nolaba nga they snatch souls basika emyoyo anti gwe mulembe bayibuli mulembe gwe tulimu gwegwo saawa zino bwetandika ekkanisa nga tobera ku kibi ojja kujjuza naye banga okikoonako gwekola ne vidiyo nga nguwe research nawe wali eyo gwe nokola research kola video ng'oyogera ku sitaani etambula tegedde oba kibake ng'olagula ebyo olaga amabwama agafeenya ne gakalirawo etambula nnyo naye olikola video ng'osomesa repentance kwenenya olwana abakuyamba ejasangako 25 ati kyokulaga nti ekiwuka kyakula dda tubulako kimu kuwulira ki kagombe naye nga we are near than expected so yoyo musumba Kagwisa pastor ng'akuwa enjiri egenda okugwisa yakugwisa oyagala okuteekamu kirandutu
there is no wrath of God. Kitegeeza teri kwenenya kwa abantu benenya because there is wrath. Andi kataja gamba you know the reason why we repent, that is sin. Sin is very different from wrath. Bagamba you repent when you are getting saved. Bakola bano bolinga obulokozi kaso buyingira sin has no dominion over you. Kiba kiwedde byonna byogenda okola aba buli kibi kyo Yesu yakifiiririra yamanya kyogenda okola kyolikola nekyewakola byonna yabifiiririra. Bebo bwe bayita abanjiri y'ekisa, prosperity gospel. Amafuna Kristo bannaye gamba Yesu nkwebaza olunaku lwaleero okutegeera amazima nti obusungu bwo gye buli singa mbaseenenyeza. Kale kyenva neenenya olwaleero nsaasire era njatula n'akamwa kange ofuke omulokozi wange era obulamu bwange mu Kristo Yesu. Amini era amina ddala katwetolemuko katono tugenda kuba nga tukumanya ekitundu kyaffe bijja kubeera kyakusatu. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.